Kitaffe okusaasira Mukama w'emirembe osaanidde okwebwa ekitiibwa n'ettendo okugulumizibwa mu nsi ne mawanga gonna. Tukwebaza kubanga otweseewo mu ngeri ey'enjawulo. Osonyiwa obutalituukirivu waffe, tunaaze n'omusaala gw'omuwendo gwa Ike Gologoosa nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Tusaba Mwoyo Mutukuvu eyakiwandiise era omuyigiriza omukulu atuyigirize kiryoke kiteeketeeke olw'obwakabaka bwonna okutunywereza mu ggwe tuwangule ensi eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okubeera mu bulamu obwamagezi. Abadde ntunuulira omutwe guno nga mu butuufu omuntu yandyetaze okubeerawo. Ate era obulamu kintu kikulu. Ate bwe twogera ekigambo eky'amagezi, kugamba omutwe gukoleddwa ebigambo ebizito byonna nga byetaagibwa omwana w'omuntu. Ekyokuyiga kino mwakitunulidde mutya? Tweyanze sebo. Tuli ku kyakuyiga namba 9. Tuli ku kyokuyiga namba 9. Wiki ewedde twatunulira obulamu obuwundiddwa Kristo. Yes. N'okwogera okulungamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Era tugenda kulaba bulungi nnyo nti obulamu bwaffe bwe buba buwundiddwa Kristo nga ne bye twogera birungamiddwa Omwoyo, awo tujja kuba tutambula mu bulamu obulimu amagezi. Amiina. Esebo. Naye bwe tuddako emabega katini, Sebadduka nsaba kutujjukizaako gye twatandikira ekibuga Efeso twakiraba kiri kitya? Kyali kibuga kifaanana kitya? Twalaba ekibuga ekyo nga kibuga kya ku mwalo nga kirimu bakatonda bangi. Tukiraba nti kyalimu abantu 25,000. Kitegeeza nti abantu abo mu kiseera ekyo baba baali bantu bangi nnyo naye nga basinza bukatonda buno obutono. Mukadde Kiwanuka, gwe ekibuga Efeso kijjukirako ki? Kijjukira nti ekisookera ddala tebaali bakristaayo. Era Pawulo afuna omukisa ogw'okugenda okubuulirayo ki? Enjiri. N'ekisinga obulungi nti ne bagikkiriza. Ate era mu kibuga kino mwalimuko n'amasomero, kuba tulaba nti omulimu yagukolera ku university. Kitegeeza abayivu baakola ki? Baalimu. Naye waaga nti okubeera mu bulamu obulimu amagezi, twagala kumanya magezi kika ki? Era lesoni weeneggwerako Mukama w'anaaba asaasidde tunaaba tutegedde. Mukadde Kiwanuka, ogenda kutusomerako mu Befeso 5 olusooka. Kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa, era mutambulenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ng'ekirabo era ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwunya obulungi. Olusooka tugambye nti tugobererenga Katonda ng'abaana baki? Abaagalwa. Sebadduka naye yeegamba kugoberera. Yange egamba kale nga bwe muli abaana ba Katonda mugezengako okumufaanana. Version ey'Oluzungu yagambye nti be imitators of God. Naye Katonda ono gwe batugamba okugoberera oba okufaanana, tulina attributes ze tumumanyiiko. Waliwo ebikula bye tumanyi ku Katonda, okugeza wa kisa. Mwami Kuteesa, gwe Katonda mumanyiiko ki? Wa kisa. Naye kyaggumiza. Mukadde Kiwanuka, mu Katonda mumanyiiko ki? Ajjudde okwagala. Wakwagala. Mugumiikiriza. Alwawo okusunguwala. Weebale nnyo ssebo. Munene, mugulumivu. Alina obuyinza bwonna, naye batugambye nti tugezeeko okukola ki? Okumufaanana. Tusomere olwokubiri Mukadde Kiwanuka. Era mutambulirenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwunya obulungi. Kitegeeza ki? Okufaanana Katonda oba okufaanana nga Katonda, okwagala okumufaanana oba okumugoberera. Bwe tugatta ennyiriri ezebbiri, what does it mean to imitate God? Sabadduka.
wali wetuvudde otugambye nti Katonda ono gwe batugamba okufaanana munene w'amaanyi wa buyinza mugulumivu buli wamu abeerawo naye ffe bye batugambye okumufaanana ne bwe tugenze mu lwokubiri ne batugamba lubadde lugamba era mwagalanenga mu bufunza alinga kyatugamba Katonda ono kye tulina okumufaananya kwe kwagala kubanga biri tuyinza obutabimufaananya ebyokubanga naffe tusobola okwogera bwogezi nti wabeewo ennyanja n'ebeerawo ebyo tuyinza ffe obutabisobola bimufaananya naye okwagala kuno tusobola okukufaananya kuba kusibuka mu ye. Tweyanziza nnyo ssebo bwe tusobola okumufaananya okwagala bwe tusomako mu Bakolinso batwa ebigendera ku kwagala kugumiikiriza kusonyiwa n'ebiringa ebyo. Mukadde Kiwanuka tusaba otusomereko mu Bakolinso ekisooka 11 olunyiriri olusooka. Bakolinso ekisooka 11 olunyiriri olusooka lugambye mungoberere enganzi nga nange bwengoberera Kristo. Abajjukiza nti bamugoberere nga ye bwagoberera ani? Kristo. Butuddayo ko mu lunyiriri olusooka olwo mu Befeso 5 akatundu akokubiri kagambye nga abaana abaagalwa. Tano olusooka mukadde kamaliriza katya? Ng'abaana abakola ki? Abaagalwa. Kale mugoberenga Katonda ng'abaana abaagalwa. Lwaki kya nsonga okujjukira nti tuli baana mu maaso ga Katonda? Ate nga twagalibwa. Kadde Kiwanuka ndiwo. Lwaki kya nsonga okujjukira nti tuli baana? Tuli mu nsi. Ne tulina eyatuzaala. Tetwamala gabeerawo. Bw'otegeera nti tewamala gabeerawo teyali chance ne twabeerawo lwa kwagala kwa Katonda era tuli baana be. Kyova olaba ng'atufaako atuliisa atunywesa atutambuza atubeezaawo atuwe buli mukisa gwonna gwe twetaaga. Tuyanza nnyo mukadde. Sebadduka lwaki kya nsonga okujjukira nti tuli baana ate nga tuli baagalwa? Wetusoose batugambye nti tugezeeko okufaanagana Katonda. Lwaki kya nsonga okukitegeera nti tuli baana baagalwa nga tugezaako okufaanagana Katonda nti abaana tukola ensobi nnyingi mu kukula kwaffe naye buli we tukola ensobi taata n'atugamba jangu tofaayo jangu kinnyamba okukula. Buli we nkitegeera nti ndi mwana omwagalwa nga ngezaako okufaanana Katonda mu kufaanana Katonda muno nja kukola ensobi naye Mukama ajja sigala mpita nti jangu tofaayo jangu. Mwami Kuteesa, lwaki kya nsonga ojjukire nti oli mwana wa Katonda ate omwagalwa? Nze okujjukira nti ndi mwana wa Katonda kyongera okumpa obuvumu mu nze nti nina ensibuko. Amen. Nina anfaako. Amen. Ng'omwana buli kaseera waafuna okusoomozebwa addukira eri taata addukira eri abazadde. Kati nze okunzijukiza mu mutima gwange nti ndi mwana kimpa obuvumu n'okuddukira eri anfaako. Tweyanziza nnyo tweyanze. Pozi n'ekirala lwaki twandijjukidde nnyo nti tuli baana ba Katonda ate abaagalwa kwe kumanya nti twetaaga omuzadde waffe buli kaseera kubanga omwana bingi byetasobola kwetuusaako naye omuzaddewo Mukama amusaasira n'abikuwa nga bw'obyetaaze. Tugenda kweyongerayo okusoma mukadde Kiwanuka ogenda tusomerako mu Yokaana ekisooka 4:6. Ebbaluwa ya Yokaana esooka sura 4 olw'omunaana sorry. Atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Tuvudde eri nga tukkaanyiza nti kye tulina okufaanana ku Katonda kiki? Kwagala.
naye okwagala kuno kubavaamu ebirabo oba kuvaamu ebibala ki mukadde Kiwanuka ebiva mu kwagala? Ekisa emirembe mwami Kuteesa. Omuntu ayagala abamugumiikiriza. Okugumiikiriza abeera muteefu, okwefuga, obukakamu. So bannange tufuba okulaba nga tufaanana ani Katonda. Naye kibuuzo nti okwagala kuno nkufuna ntya? Kadde Kiwanuka tusomereko mu Baluumi 5:5. Baluumi essula ya 5 linnya lya 5 yagambye nti nate okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Weewaawo. So mukadde Kiwanuka okwagala kuno tukujjawa? Mu Mwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Mwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Ye mugabi w'amagezi. Mu lesoni eri eyaggwa yagamba temumunyiizanga oyo yabateekesaako akabonero. Era twagenda okunoonyereza okutegeera yateekesaako akabonero ki? Eri bw'ogenda ng'onoonyereza agamba nti akabonero ako y'enjiri ey'amazima. Amen. Ate enjiri ey'amazima erimu okubatiza okw'amazima, erimu sabbiiti, erimu obutamalagalya, erimu n'ebirala biki bingi. Ekitegeeza nti nze ku bwange sisobola kuteekawo maanyi nti leero ngenda kukola ku kwagala okuleka nga Mwoyo abadde munze nannuŋŋamya ne ngenda nga njiga mpola kuba twayiga nti okuyiga ku Katonda tekukoma. It is a process, kukula bukuzi buli lukya. Tugenda kulaba okutambula ng'abaana ab'omusana. Era mukadde Kiwanuka agenda tusomerako mu Befeso 5 olwokusatu paka ku lw'omusanvu. So si ekyo kyokka era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza. Nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa. Nate okukemebwa kuleeta okusuubira. Nate okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Kubanga bwe twali nga tukyali bannafu muntu ukoze no Abefeso 5 badde Efeso badde maniti okanye Baluumi 5 lokumeka olwokusatu paka ku lw'omusanvu. Agamba nti naye obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegomba n'okwogerwa tebyogerebwangako mu mmwe nga bwe kigwanira abatukuvu, newankubadde eby'ensonyi, newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newankubadde okubalaata ebitasaana, ne waakiri okwebazanga. Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba mugwagwa oba eyeegomba y'oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Kale temusanga kimu nabo. Gye tuvudde eri mu lwokutaano atugambye nti twagala okufaanana Katonda ngera kye tufaananya Katonda kwagala. Ate bwe tuddako emabega ddala mu 3:2 atugamba nti tubeere ba kisa, twagale bannaffe, tubasonyiwe nga Kristo bwe yakola, nga Katonda bwe yasonyiwa okuyita mu Kristo. Naye waneno bwe tusomye alina empisa zaatayagala tufaanane. Kituufu. Era azoogeddeko nsaba tumenye Yesu tusobodde. Obwenzi. Obugwagwa. Okulimba. Okwegomba. Okwogera eby'ensonyi. Ekibuuzo kyenjagala okubuuza nti ebintu bino tukyabeera nabyo leero. Mukadde Kiwanuka. Ebintu bino tukyabeera nabyo leero. Mufe mukyalimu okwegomba, obugwagwa, obwenzi. Ese.
n'okusinza ebifaananyi mwekuli tukyali nabyo. Lwaki tuli nabyo? Tuli mu nsi ya kibi. Mu nsi y'ekibi. Ebikibi ensi etusika. N'ekyo omukisa omulungi nti bwe tuyingira mu kwagala kwa Katonda ne tukkiriza mwoyo wa Katonda n'akola mu ffe, oyo yasobola okubizikiriza mu bulamu bwaffe. Kyavudde atugamba eri ku mutwe n'agamba nti okubeera mu bulamu obwamagezi. Era tumaze okukizuula nti tewali magezi we tuyinza kugajja ffe wabula mwoyo mutukuvu yekka yatuwa amagezi agasobola okutulekesaayo ebifaanana bwe bityo. Mukadde Kiwanuka ogenda kuddamu otusomere Abefeso 5:5. Awo ngenda okusimbula ekibuuzo ekyo. Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba mugwagwa oba eyeegomba y'oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Bwe tugoberera empisa zino oba empisa ziba nnungi. Bwe tugoberera emize gino gye tulabyeko mu 5:3 paka 7. Biki ebivaamu Sabadduka? Kabaate kyakatwolekedde. Tugambe tetujja kusikira bwakabaka bwa mu ggulu. Tetujja kusikira bwakabaka bwa mu ggulu. Ate twayigako emabega nti kasita osubwa eggulu ojja kuba osubiddwa byonna. Naye newankubadde guli bwe gutyo omwonoonyi nkyalinayo essuubi. Nkyalinayo ki? Essuubi. Mukadde Kiwanuka ogenda tusomerako mu Bakolinso ekisooka. Nyabonga mbadde sinnasoma mbadde n'akantu katono nnyo. Essebo. Nti bw'agamba nti oasinza ebifaananyi ategeeza ki? Kwa ntunuulira ng'abantu bano baayogeramu be bantu abaali baaleka ebifaananyi. Naye buli kintu kyonna kye tuyingiza mu bwongo bwaffe ne tukisukkiriza ku Katonda. Ziyinza okuba essente, ziyinza kuba mataka, ebyo tuba tuli mu kusinza bifaananyi. Tweyanziza nnyo ssebo. Tubadde tugaa nti essubi ly'omwonoonyi newankubadde nti emize gino giyinza otubaamu ne gitusubya eggulu. Naye essuubi waliwo weriri. Mukadde Kiwanuka ogenda tusomerako mu Bakolinso ekisooka 6:9 paka 11. Olw'omwenda lugamba oba temumanyi nga batali batuukirivu tebasikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga newankubadde abakawa, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abali ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Egyo gyonna mize. Olw'ekumi wewali essuubi. Era abamu ku mmwe mwalinga bo, ne mwanaazibwa, ne mwatukuzibwa, ne mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Amen. Essuubi liriwawo Sabadduka tutangaazeemu. Essuubi ligambye nti naffe abamu twali eyo naye olw'ekisa kya Katonda netunaazibwa. Kitegeeza netukuzibwa. Kitegeeza nti bwe mala okitegeerana nti nange nali eri engeri gye nkwatamu n'abo abali eyo erina okukyukamu. Kati awo nange bwe nzire wa Mwami Kiwanuka nti bwe ntegeera nti oli naye mwenzi oba nange nali mwenzi naye kati mwenzi mukwata ntya? Ninakola ntya? Mukadde Kiwanuka nange ekibuuzo nkikusambidde. Olina kukola otya? Okuyamba owooluganda ave mu muze. Yatugambye nti tutambule mu bulamu obwamagezi. Ekigambo magezi twagambye nti tetulina we tugajja okuggyako mwoyo mutukuvu. Abantu bonna betulumba okutegeeza amawulire amalungi. Twakizudde nti amawulire amalungi, enjiri ge mawulire amalungi. Etegeeza bw'ogitwala gy'ogitwalidde oteekwa okubeera omwegendereza ng'olina amagezi. Ogitwala n'amagezi.
omuntu oyo n'omukwata n'amagezi kubanga ye tannaba kubitegeera ebyo by'omukola ki by'omugamba tamanyi bubi bubikola ki naye okozesa amagezi okumulaga obubi obubirimu. Nti mpozi n'okwongerako ku kibuuzo Ssebadduka kyakweseza nti tubayigiriza n'amagezi naye mu kwagala. N'okwagala. Kubanga okwagala bwe kutabaawo ate wayinza okubaawo okusajjulukuka. Tuli ku kutambula ng'abaana ab'omusana. Mukadde Kiwanuka tweyongere mu Befeso 5:8. 5:8 yagezezzaako okutugamba nti kubanga edda mwali kizikiza ne kankano muli musana Mukama waffe mutambulenga ng'abaana ab'omusana. Ne Ssebadduka tusomereko mu Bafilipi 2:14-16. Bafilipi 2:14-16. Byonna mubikolenga awatali kwemulugunya wadde empaka mulyoke mube nga temulina musango wadde kyemunnenyezebwa mube baana ba Katonda abatalina bbala nga muli mu nsi ejjudde abantu ababi era aboononefu. Muteekwa okulabika mu bo nga mulinga emmunyeenye ezimulisa eggulu nga mubatuusaako ekigambo eky'obulamu. Bwe munaakolanga bwe mutyo ndiba n'ekyokwenyumiriza ku lunaku Kristo lwaliddirako kubanga ekyo kiriraga nti okufuba n'okukola kwange tebyafiira bwereere. Mu Bafilipi atujjukiza nti nga tukolanga emmunyeenye eyasa kitegeeza ejjawo ekiki ekizikiza. Mukadde Kiwanuka ekibuuzo kijjawo mu 5:8 Abefeso atugambye nti naffe twali kizikiza. Si bwegambye? Lwaki tagamba nti twali mu kizikiza n'agamba nti twali kizikiza? Kuba kyanjawulo nze okubeera enzikiza nange okubeera mu nzikiza. Lwaki twali mu kizikiza? Lwaki twali kizikiza? Wali totegeera. Wali tolina musana. Muwatambuliranga. Wali gwe kizikiza ng'okutte. Ababeera mu kizikiza babaamu akamunyeenya era nga bategeera ekizikiza ekyo. Ne bw'obanga gwe kizikiza tosobola kutegeera kizikiza ky'olimu. Yensonga lwaki wali waleese ekibuuzo nogamba nti bano tuteekwa bakwata tutya. Tuteekwa bakwata mu kwagala kubanga bo kizikiza ffe tutwala omusana gubayingiremu. Olwaleero tuli musana. Fe abaali ekizikiza twafuuka mu ki? Musana. Simanyi oba ntegeera. Tweyanziza nnyo ssebo. Twali kizikiza. Kitegeeza nga muffe temuli kitangaala. Ssebadduka, nnyinza ntya okubeera mu kkanisa ate nange nembeera ekizikiza? Oba kisoboka nze okubeera mu kkanisa nga nange ndi kizikiza? Ntya. Kanzireko katono emabega. Batugambye nti ffe tuli baana ba kitangaala oba baana ba musana. Bwe tusomako mu Yokaana 8:12 wagamba weewati. Awo Yesu n'ayogera okwogera nabo n'abagamba nti nze kitangaala ky'ensi. Angoberera tatambulirenga mu kizikiza. Kitegeeza Yesu kye kitangaala. Naye wali watugamba mu Matayo 5:14 nti mwe muli kitangaala kyansi. Ffe tuli kitangaala. Tubeera kitangaala singa tubeera tukyali connected ku source. Singa tuba tukyali mu musana nga ye Yesu Kristo. Kitegeeza nze nsobola obeera mu kanisa nga ndi kizikiza kasitambeera nga siri connected. Kasitambeera nga siri mu source eri mu musana guli gwennyini nga ye Yesu Kristo. Weewaawo. Ate pozi nange nga mpumba mu ekitundu ekyo. Engeri endala gye nnyinza okubaamu enzikiza wadde ndi mu kkanisa kwe kumanya ekitangaala n'enkituulira. Kubanga waliwo Bayibuli wetugambira nti omuntu takoleza ttaala gisaanikirako kibbo wabula okugiteeka wali ffenna tugikole ki. So naawe woba olina amazima g'omanyi ng'ogatuulidde ofuuka ekiki
ekizikiza kuba olemesezza banno okufuna ekitangaala. Mukadde tugenda kusomako mu Baruumi 13 olw'12 paka ku lw'14. Bw'onoomala okusoma njagala tuddemu ekibuuzo kino nti lwaki okutambula ng'abaana ab'omusana kigeraageranyizibwa ku biseera? Baruumi 13 essebo olw'12 paka ku lw'14. 12 agamba ekiro kiyise obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana, tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obujja, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo. So temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. So engeri yokka ey'okutambuliramu mu musana kwe kwambalani Kristo. Olina kyeyongerezaako sebo? Kale Era ese engeri yokka ey'okutambulira mu musana kwe kwambula ebikolwa byonna ebitali bya muki bya musana, kubanga byonna binnyonnyodde buki bulungi. Mulimu obujja. Ekigambo kino n'Abakristaayo tebakirowooza nti nno kizibu, naye Bayibuli ekyogerako obujja, okwatirwa munno obuki mujja. Mulimu n'okulowooza okutegekera omubiri. Abakristaayo bangi tulowooza nnyo okwetegekera nga ffe. Kakati bwe tulowooza okwetegekera nga ffe tetukiraba nga kiki nga kibi. Twetegekere owaye tomanya bwe binajja n'ebiringa ebyo. Naye agambye nti naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Waliwo akawooza mukadde yongera okutonnyonnyolamu okwetegekera si kyabukristaayo. Kakati agasseeko okwegomba, agasseeko ekigambo bwe tuba nga twetegekera, bwe tugattako ekigambo kwegomba ng'olina bye weegwanyiza ggwe, era nga Katonda si yabadde si gwofa okasinzeeko. Kitegeerekeka. Omanyi mu bino ebyokwetegekera eby'omubiri waliwo lwe tuvaane kwani netutandika okukola ku luki ku lwaffe. Muli mu kugwa baddiiru, abalala bali mu betting, abalala kwegamba bali mu kutegekera mibiri. Ebyo byagamba simanyi obategeka. Tugenze ku zuukuka gwe yeebase. Kati kyano katugenda kweyongera mu Efeso 5:11 paka ku 13. 11 yagambye, so temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala ebyekizikiza, ne waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi, kubanga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Naye ebigambo byonna bwe bibuulirwa omusana gubirabisa, kubanga buli ekirabisibwa gwe musana. Kyava ayogera nti zuukuka gwe yeebase, ozuukire mu bafu Kristo anaakwakira. Weewaawo. Atugambye nti tubeera kitundu ku bikolwa bino ebyekizikiza, ate n'atugamba nti tubyanike mu nnyiriri ezo. Tuyinza tutya okwanika ekizikiza Sebadduka? Waliwo engeri gy'endowooza eyalibadde entuufu. Bwe twasoma eri mu Efeso 4:15 baatugamba nti twogere amazima mu mukwano. Nyinza okumanya nti Mukristaayo munnanga alina ekikyamu kyakola, sikwata bukwasi muzindaalo ne mukola mu samoni nga mukomerera nedda. Simukomerera bukomerezi na samoni, wabula nina omugamba amazima
mu mukwano nsobola omuyita wanu nsobola ofuna engeri yonna naye nga yaki ya mukwano ya magezi si ndala eri kumu exposinga kumuswaza nedda. Mukadde Kiwanuka nyinza nti okwanika ekizikiza naye ate tujjukire nti emu ku nsonga ya Pawulo kuzimba bumu so nyanika nti ekizikiza kino ne sisatulula bumu. Notosatulula boki bumu ese yatuwadde amagezi nti tulina mwoyo mutukuvu omugabi w'amaki w'amagezi. Buli lwolumba munno ng'ogenze mu magezi go tolina kirungi ky'oyinza kumujjamu. Ne tusooka kusaba amaanyi ag'omwoyo omutukuvu kubanga yeye mugabi w'amaki w'amagezi. Oyo omugabi w'amagezi tusobola okulumba bannaffe ne twogera nabo kubanga ayagambye nti nammwe eyo gye mwakola ki gye mwali olw'okubanga eyo gye twali tubitegeera buki kubanga naawe gye wava otegeera engeri gye wavaayo nti kyalina kisa kya Katonda gw'okufa okuseeseetuka n'obivaamu. Kati ekisa ekyo kiri mu mwoyo mutukuvu. Otyo mpozi n'engeri endala gye tuyinza okwanikamu ekizikiza kwe kunyiikiranga okukola obulungi n'okugondera Katonda kuba buli lwenkola ekyo eri ali mu kizikiza ajja okundabirako ave mu nzikiza olwo mba sikyanise ate nga n'obumu mbukoze eki mbuzimbye. Esevu Katonda nnyo yagambye titemusanga kimu n'ebikolwa ebitabala by'ekizikiza ne waakiri mu bibuulirirenga bubuulirizi. Waliwo obukolwa obutonotono era abantu nga bulabika ng'obutalabika nnyo na mu baki bulabika ng'ekitali na kibi kya bulijjo kubalata ebyokulya bya lubuto n'ebirala n'olya n'obeera awo ku pate oba ku mbaga gw'oyagala okukola ki ate kyalumu n'okuba ebigambo ebyo bibala ebitakola ki ebitabala kiregereka. Era Yesu yagambye nti ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango bwe tukkiriza mwoyo mutukuvu n'abeera mwekyo kiri mu Yokaana 16:8 bwe tukkiriza mwoyo mutukuvu n'abeera nnamba emu mu bulamu bwaffe twekanga bwekanzi nga buli kantu konna ak'ekizikiza akatulaga mangu takayingiramu. Kale tweyanza nnyo. Ese 14 agambye zukukagwe yeebase nti abeebase ba mirundi 2 bannaffe bali abatanategeera mazima bali mu tulo beebase naye naffe abaagategeera naye nga tugasirikidde tetugenze gagabana nabo naffe twebase tuli mu tulo. Wanga tomanya ani ageetaaga ssaawa eyo bw'ogatuulira oba okoze otya oba weebase. Mukadde Kiwanuka kyavudde ayogera ebigambo bino naga nti ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kitala kisala okusinga buli kitala eky'obwogi obumeka obubiri kubanga mbukireeta okwawula okulowooza n'okufumiitiriza. Ebraniya 4:12. Mukadde Kiwanuka ekibuuzo kigenda wakuteesa naye ogenda tusomerera ennyiriri zino akituddemu nti ebiseera lwaki babikwasaganyiza n'okutambula ng'abaana ab'amagezi. Tusomereko mu Befeso 5:15 paka ku 16. Kale mutunule nnyo bwe mutambulanga singa abatalina magezi naye ng'abalina amagezi nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru naye mutegeerenga Mukama waffe kyayagala bwe kiri. Mu Luzungu yagambye nti be careful then how you live, not as unwise but as wise,
making the most of every opportunity because the days are evil. Lwaki yakwasaganyiza ebiseera n'okutambula ng'abamagezi? Mwami Kuteesa. Okwasaganya ebiseera ng'ate tutambula ng'abamagezi. Eseba. Bwe tuba twadde tuyiga nga tulaba nti omuntu yenna gy'ava ne gy'agenda atambulira mu bulamu obugenda bukyukana. Ne bw'aba alina ensibuko nga yeekwata ku mazima. Omuwandiisi mwene Teachers Edition yatugambye nti bingi ebizze nga biwandiikibwa era nga bijjayo enjigiriza esinzidde ku ndowooza y'abantu. Naye bw'obanga wafuna source entuufu ye Mukama waffe Yesu Kristo, oyawula enjigiriza eyo n'enkyukana y'ebiseera osigala ng'oli ku kituufu. Waawo Sebadduka, ebiseera bikwataganidde. Obadde maliriza? Simanyi oba ntambulidde byo. Oli ku mulamwa. Lwaki ebiseera bikwasaganyiziddwa n'okutambula ng'abamagezi? Eri lesson gye twayiga ya Revelation tubadde tuyiga ku biseera nti ne tulaba nti ani asinga okutegeera nti ekiseera kiweddeyo. Ne tulaba nti Katonda akitegeera ne kuddako Sitaani. Ne Sitaani akimanyi nti obudde bukoze eki buweddeyo. Ne kinakuwaza nti ffe tetunakitegeera nti obudde bukoze eki buweddeyo. Naye batugambye nti tulina okubeera ab'amagezi nga tukimanyi nti ekiseera kikoze eki. Ne tuyiga n'oyiga luli nti Sitaani awuluguma ng'empologoma egenda okulya ng'amanyi nti akaseera kasigaddewo ki katono. Mu biseera bino bye tulirimu tulina okuba nga tubeera mu bulamu obw'amagezi kubanga ekiseera kye tulimu kya nkomerero. Ebiseera bikoze eki biweddeyo. Olunyiriri olw'16 lwagambye nti nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Ekigambo kwegulira bbanga kikulu nnyo. Kozi gwe weegulira ki? Bw'oba ng'otambula saati yo nebyoyagala okulya obyegulira. Naye abantu si bangi abeegulira ebiseera okutegeera ekiseera kye tulimu bwe kikola ki, bwe kifaanana. Obubi buli kaseera bugenda bweyongera okulinnya. Muwulidde ebibaddengawo byakulya bisiyaga, muwulidde ebibaddengawo n'ebiringa ebyo ebitali biki. Ebyo byonna bubonero obulaga okwegulira ekiseera otegeere nti ekiseera kye tulimu kikoze eki kiweddeyo. Ogenda n'otunuulira abasajja n'abakazi abategeera obulungi nga bakristaayo naye ng'abaana baabwe babalese bataayaye nga bwe bakola ki bwe baagala. Olwo oba toguze ekiki kiseera oba totegedde nti ennaku z'olimu ki mbi. N'obasanga ng'era nabo bambala ng'ab'ensi bwe bakola ki bwe bambala. N'obasanga ng'era beeyisa ng'ab'ensi bwe bakola ki bwe beeyisa. Ne mu bukristaayo bwaffe olwaleero abamu bwe bajja mu kkanisa ayambala bulungi, bwaddayo ebweru n'ayambala nga bw'akola ki nga bw'ayagala. Taguze bba, tategedde kiseera kye tukola ki kye tulimu. Okiraba? Ekkanisa yaffe tekkiririza mu kwambala mpali z'abakyala. Era n'ekyewandiikibwa mu ekiri. Naye era ogenda okubasanga nga mu kkanisa tebajja nazo naye ng'ate bubasanga eri munaaye n'ebirala. So mukadde bwe tuwumba mu Bakolo olw'16 nga twegulira ebbanga kubanga ennaku zino mbi, awo era abaatuwa amagezi buli kaseera ke tufunye tukakozesa okugulumiza Katonda kubanga obudde tewakyakola ki tewakyali. Tugende ku kumanya bye twagalira ddala byennyini nga tufunza esebo. Mukadde Kiwanuka ogenda tusomerako Befeso 5:17. Olw'17 lwagambye nti kale temubeeranga basirusiru ne mutegeerenga Mukama waffe kyayagala bwe kiri.
tetubeeranga baki basirusiru naye tutegeere mukama waffe byakola ki byayagala bwe ki byayagala mu bayibuli muno tulinamu ku bisuubizo ebiyinza okutuyambako okumanya katonda kyayagala bingi Sabadduka tubuulireko mulimu Baluumi 12:2 nja kusaba mukadde kiwanuka atusomereyoko kubanga mutugambye nti Baluumi 12 okubeera ow'amagezi tulina okutambula nga Katonda bw'ayagala. Seba agamba kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe sadaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Okuwangayo emibiri gyaffe okuweereza Katonda kitegeeza nti ekyo Katonda kyayagala weebale bwe twewaayo okumukola ki okumuweereza. Mwami Kuteesa gwe kisuubizo ki ekikuyambako okutambula nga Katonda bw'ayagala mu Bayibuli? Nina ekisuubizo ekiramu anteekerateekera awalungi njagala okuddamu okumulaba ate ng'okutuuka awo awalungi waateekateeka oteeka kutambula nga bw'akola ki bw'ayagala. yatugaa nti mu nnyumba ya kitaawe mulimu ebifo biki bingi ebyokubeeramu. haleluya otyo omukadde Kiwanuka gwe kiriwo ekikuyambako nogaa nti sijja kuva ku mulamwa kiikino mu Baluumi 12:2 so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja mulyoke mukemenga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Tewali katono nnyo ogenda kwongerezaako olunyiri olwo lunyumira nnyo mu Luzungu. Do not conform to the standards of the world but be transformed. Mukyusibwe naye standards z'ensi ze ziriwa? Ensi erina engeri gye yambalamu. Ensi bw'eba entertainment erina eyaayo. Bwe kuba kolagana n'abalala tuteekwa kuŋŋaana nga tunywamu ekyo Katonda kyayagala. Katono nnyo n'engeri gyekyusaamu ebya Katonda ebikyusaamu nga yo eyo ye standard y'ensi gwe obitwala nga ensi bw'ebitwala. Muganda Kiwanuka maliriza point yo. Yagambye nti mukemenga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ebiki ebituufu. Twakizudde nti tewali muntu asobola kutegeera Katonda byayagala ebirungi ebituufu mpozi nga kkiriza Mwoyo Mutukuvu n'amukoleramu. Mwoyo Mutukuvu omulungamya omukulu akutegeeza Katonda byayagala ebirungi ebiki ebituufu. Era njagala kutegeeze ne bye tukola byonna tubikola ebibi tubikola nga Mwoyo Mutukuvu atulumiriza ne tugaana buki bugaanyi. Kuba Mwoyo Mutukuvu atulaga ebirungi byetuteekwa okutambuliramu ffe ne tugaana buki bugaanyi. Otyo ngenda kubuuzayo ekibuuzo ekisembayo mukadde Kiwanuka. Ekibuuzo kankibuuzo tusomere tukiddemu. Tuteekwa tutya okutwala ebiseera byaffe okumala ebiseera byaffe n'amagezi? Tuyinza tutya okumala ebiseera byaffe n'amagezi? Oba how must we spend our time wisely? Ogenda tusomerako mu Efeso 5:18 paka ku 2. Agambye nti so temutamiiranga mwenge kubanga mugwa omulimu okwegeyaggula naye mujjulenga omwoyo nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimba nga mukubiranga ennanga mitima gyammwe Mukama waffe. Nga mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga muwuliragananga mu kutya Kristo. Wow. So tuyinza kutya okumala ebiseera byaffe n'amagezi okusinziira ku Efeso 18 paka ku 2. Sebadduka agambye atuyimba Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo si nnyimba buyimba naye ez'omwoyo. Mu kuyiga ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe tutambula nga tuyiga ebyawandiikibwa ebitukuvu banaye kino nno tuyinza okukitwala ng'ekyokusibalaada naye gy'omale wiiki nga toyize ku Bayibuli olabe
obulamu bwo tebugenda kubeera nga bwe bubadde. Naye buli nnaku funayo kyoyiga mu kigambo kya Katonda olaba obulamu bwe bukyusibwa. Ate olw'okolabe n'emikisa egy'amaanyi bwe gikola ki? Bwe gikuyiikira. Kyavudde agamba nti waakiri nga mwogeragana mu Zabbuli, nga muyimba ennyimba. Eri abapasifainda bagamba ezitendereza Katonda. Abapasifainda agamba ikuuma oluyimba mu ki? And not any song but a song that glorifies the Lord. Webale. Mwami Kuteesa. Ng'obudde bwo obusipondinga otya ng'alina amagezi. Si kutwala butwazi biseera. Naye ng'alina ki? Ng'amagezi. Amagezi. Nga ndi n'oyo w'amagezi. Ng'olina ow'amagezi. Tuzze tuyiga nti bwe tweripa ku Kristo byonna bisoboka. Nange nalabye nti tulina okuba nga tuyiga okwebaza Katonda waffe olw'ebyo ebingi byatukoze eki? Byatukoledde. Twebaza Katonda olw'ekyokuyiga kino. Naye okwegulira ebbanga twakirabye mu sensi nti kwe kukozesa buli mukisa gwe tulina okugulumiza erinnya lya Katonda. Okugulumiza ki? Obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna. Kubanga obudde tewakyakola ki? Tewakyali. Ese. Era okwegulira ebbanga kyategeeza yatugambye dda nti nga temunakuwaza Mwoyo Mutukuvu eyabateekesaako akabonero. Mwoyo Mutukuvu bwe tubeera naye buli kijja tukitegeererawo. Ekyo kyayita okwegulira ki? Ebbanga. N'otegeera kana akabonero kalina kye kakola ki? Kye kalaga. Abantu ba Nuuwa baazikirira gwa buteegulira naye Nuuwa bwe yeegulira ebbanga n'ategeera nti abantu b'endimu bwe bati bwe bakola ki? Bwe bafaanana. Nuuwa ne famire ye baalokolebwa. Amen. Abo bokka abagenda okulokolebwa be bantu abali soba, abatunula, abatali basiru. Weebale. Ate ne kino munsonyi okukyogerako nti Katonda tagenda kutwala musiru mu ggulu. Wanji? Teri musiru agenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kuba Katonda yatuwa amagezi. N'atuwa okutegeera, n'atuwa okulowooza, n'atuwa okufumiitiriza, n'atuwa n'okusalawo. Kati gwe bw'osalawo eby'obusiru genda n'obusiru bwo. Bw'osalawo eby'amagezi ogenda mu bwakabaka bwawa. Kwekutambula ng'ow'amagezi. Lesoni yaffe kye yabadde n'omutwe nti okutambula ng'ow'amaki? Era amagezi ago tugaweereddwa nti tugezeeko nnyo okufaanana ngaani? Nga Katonda, nga tulina okwagala, nga tulina ekisa, nga tugumiikiriza, nga tufuba okuyiga ekigambo kye ate tukiyigirize n'abalala. Ago ge magezi. Weewaawo kadde kaffe kaweddeyo. Mukama Katonda tukwebaza okubanga otukumye nga tuli balamu. Mukama Katonda ffe ku bwaffe tetusobola kuba n'amagezi, naye amagezi gava eri ggwe. Tusaba Mukama Katonda amagezi ago tukwerippeko, tukwenywezeeko. Mukama Katonda tuwa amagezi ago tukole okusalawo okutuufu mu kiseera kino eky'enkomerero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.